Bw'omulengerere wala oyinza okulowooza nti bambi afunye obuzibu ebintu ne bimusobako oba empale temutuuka naye nga si bwe guli. Guno omulembe anti empale zaava dda mu biwato kati zisibirwa wansi w'amagulu era nga kino bakyeyitira swaga. Ekyewuunyisa abavubuka abambala bati tebakirabamu buzibu era balaba nti batambula na mulembe anti mbuzi bazza buto. Mu butuufu tosobola kompeyalinga myaka gye nnina olw'essaga lyange. Osobola ogikompeyalinga oba nnina 18 oba 5 oba 6. Osobola sisita. Mba comfortable nnyo nga nsibye ka balance kange kano nga bondabeera. Okiraba blaza. Sikaisaga abadde mbagambye nti bisiyaga biti style. Sibisiyaga. Ebiseera ebisinga obungi abantu abasinga bakola ebintu bino nga tebamanyi nsibuko yaabyo. Ebyafaayo bitugamba nti okusibira empale mu magulu kwafubutuka mu America, omusibe bwe yeeyimbamu omusipi gw'empale ne yeetugira mu kkomera era nga y'ensonga lwaki ne wano mu Uganda omuntu okutwalibwa mu kaduukulu asooka kusumulula musipi mu mpale. Kati olaba nga Lini Wayini omuyimbi. Lini Wayini esswaga lye bannayuganda balyagala nnyo. Era olaba esswaga lya Lini Wayini lye labadaba ekisookera ddala kusiba balansi ekyakubiri kuba 3 omubiri gwonna n'ogukuba 3 buli akutunulako okwegamba nga alaba amannya go, alaba amannya g'ababi, alaba amannya g'Abajamaika kwegamba yeeyongera okunyumirwa. Benkopa banene ba Chris Brown ba Lil Wayne ennyambala yange yakabi nnyo. Anti be basaba balansi we bati ne tunyuma nnyo mwasita ne tulaga nga kituufu twambala. Abatera okutandika ebintu ebikyusa endowooza n'ebikola by'abalala baba bantu abasinga obungi be beegomba okufaanana omuli abayimbi, bannakatemba, bannabyabufuzi n'abalala abakola ebintu ebirabwa oba bakaddiwa nnyo nze nekiyita okuwunga kuba omuntu okusiba balansi guba musomo ate era omuntu alina eddembe lye oba tokunamye kitegeera ate omuntu okunyuma oba okunyirira kisinzira ennyambala gy'oba oyambadde. Balansi nze nkitwala ng'okunyuma oba oyambadde bulungi empale essaati okitegeera bw'oba osibye balansi solomakiya kuba eri abasiba ebikalu abasambala amakooti. Nga bwe bagamba nti omwangu yatta enswa emirembe gijja ne giggwaawo era bangi batera okusigala emabega era bagenda okuzuukuka ng'omulembe gubayiseeko so nga abalala ebintu ebijja ne bigenda tebibamalira budde. Kampala nga kyasinza okunyumira abavubuka abalina ffiga y'e Kampala. Omuvubuka nga tolina ffiga y'e Kampala tosobola kwambala balansi. Ng'omanyi abavubuka babeera baagala nnyo swaga ku mulembe oguliwo nenze kunze nkitulagabanga malala kubanga abavubuka bangi baagala nnyo okweraga kugenda n'omulembe omupyanga okutambula. Buli omu alina endowooza ye. Abalala kati bazisiba ku bali ba bisiyaga ate abalala mbu abalenzi bano babasikiriza bawala. Zibo obwalinge mu ngeri y'okusiyaga n'asibanga balansi balanga abavubuka balanga gaya alina ssente balowooza mb'oba malala kumbe alina kizibwa munda naffe gwe tutandika okukopeera naye nga balansi ki ekintu ekiri awo ekirimu omuntu gy'asiba nolowooza muno kyamagezi. Kulya luzimbo manya budde mu butufa nnyo nga tusibye balansi oba ne buba nga buli mu kiraasi nga butufa tolaba n'okusiba balansi wano ogira oti era ddala wansi eno bweti nga ogiraba nebeera mu swaga eyo naswaga wala ne bukola ki ne bujja nga butufa. Abantu abalabye emirembe egiwera ennyambala y'ekika kino tebasanyusa anti bangi balowooza nti abazadde ensangi zino be basudde nnyo obuvunaanyizibwa okuwabula abaana naddala bali mu myaka egy'ekivubuka. Kiva mu maka gavaamu ne taata we ng'egyafaananamu n'obutawa na buvunaanyizibwa naye nze omwana owange ne bwabeera muwala simukkiriza kwambala mpale. Bibi nnyo okulabika bubi oba kwambala bubi mu bantu si mu bantu kyokka naye okwambala bateekwa kulaba nti bambala nga abaana abalina engeso entuufu. Christine Namawejje, WBS TV.